oyinza okusikiriza ssente n'amazima mazibu gakusanga mu bantu nti abantu batuuse ekiseera nga banoonya omuntu gwe balekera okukwasa ekintu ne baga ani gwe tunakikwasa ani gwe gundi oyo tetujja mukwasa gundi oyo tetujja mukwasa oyo tetujja mukwasa ne bakunoonya lw'amazima go n'olyoka baga bino nno bye munjagala okundekera bino nga nze nja baseerera bwereere nti gwe tubulire z'oyagala awo obeera attractinze sente obeera kugamba attraction okusikiriza bw'obeera ng'olina enneeyisa ennungi obeera attractinga sente. Money is to be attracted. Kyova olaba abantu abatalina nneeyisa nnungi, abatalina bugumiikiriza, abatalina nkolagana, for them they always end up pursuing money. Era bamaliriza babbanzi be. Ajja n'azinoonya n'anoonya omulimu negubula n'anoonya omulimu n'agaaka ngende mu banka n'agenda mu banka n'azeewolayo nga talina nawaazisasula. He was pursuing money. Waliwo abantu bangi nga banka ze zibakubira nti owaayo akawunti yeeno nga bwe tugiraba eyitako ssente nnyingi tubadde twagala tukuwole. Gwe ekyo tokiwulirangako? Oli n'akugamba nti bannaye banka enzisa amasimu, banka eyagala kumpola. Naye nga buli lwe tugenda mu banka waliwo abantu abagamba nze banka ensobedde, kati juzi yantuma endagaano ya erosi, ndeese ebbaluwa ya erosi bwe ngimaze entumya ekyapa, ndeese ekyapa baŋŋamba kwekubya bifaananyi, baŋŋamba valuation report. Ng'abonaabona na bank. He is pursuing money. Naye nga waliyo abalala bo they are not pursuing money, tebali mu zigoba, batudde waka ebintu byabwe bye bakola. Be attracting a cent. Okitegeera?